ekyaleetera ba pastor okwegomba amagandula kukola mikwano gy'aba amagandula. Ekyaleetera ba pastor okwegomba obwa bishop kukola mikwano gy'aba bishop. Tewaliwo bulabe wakati w'aba pastor ne bannaddiini. Tewaliwo naka. Naye buli omu yamayindingaga bizinesi ye. Kasita bagenda ne bakola ekibiina ekibagatta inter-religious council. Abalokole nabo ne bagenda bafunamu ebifo. Balinamu ebifo nga 2. Awo mu buli ngeri balina okukoppa. Kubanga Bible terimba egamye tolimbibwanga. Okukwana n'ababikono n'empisa ennungi. Do not be deceived. Evil company corrupts good character. Twagenda okulaba nga abagenda mu beegasse manya lwaki mu Religions for Peace nga batandise okutungisa ebiteeteeyi, nga batandise okwambala koola, tayito nga batandise okuzeeyita, nga batandise okweyita ebintu by'otosobola kusoma mu Bayibuli. Mu Bayibuli temulimu pulezidenti w'abalokole, n'ekigambo pulezidenti ova Bayibuli lwetandika paka leggwako tekiriimu. Musirise ekyayonoona bakadde baffe kukola mikwano gy'abali bali nga bwe bali mu ddakiika emu ono bali maze okukwatibwa. Kasookedde bakwatibwa ekkanisa etagala n'ekigitagaza be bano abaakola emikwano gye baavubanga, gye balinga bajja abantu balokoke era bali basanyufu bazibu kubanga mwakolanga crusade ng'oyambadde kasaatiko oba kakootiko n'ogoba emizimu n'oyita abalokoka. Kati naawe era okimanyi nti oyambala egganduula n'osibako ekiwuzi n'oyambala koola ne bw'onojja na ssaati yokka nga yamwawule tojja kukola crusade kubanga eddiini tezikola crusade. Eddiini zizaala abakkiriza. Enjawulo y'obulokozi n'eddiini, mu ddiini bakuzaalirayo ogenda okutegeera nga baakukomola dda, ogenda okutegeera nga bagamba okubatiza kwaggwa dda. Balina sisitimu yaabwe. Religion is literally multiply by birth. Salvation, born again faith, multiplies through evangelism. Kati olunaku lw'oyimirira n'agamba amagandula ge mwayambala basajja mmwe abekkiriranya ne mudde emabega tiwabaawo na bajja ku crusade. Oyimirira otya ku crusade eteekwa okubaako ba evangelists n'ogandi twanirize archbishop musajja wa Katonda archbishop ayimirire ku crusade ayita abalokoka. Are too big to evangelize? Too big. Maama tomanyi nakyo ekitegeeza eriyo ebitiibwa bye mwagala nga bibagobye ku mulimu mu ggulu ne ku nsi. Nkiddemu eriyo ebitiibwa bye mwagala nga bibagobye ku mulimu mu ggulu ne ku nsi. Eyali pasita wadde nga ekkanisa ekyaliwo, singa ogendayo ng'omunoonya nga yafuuka archbishop mbuwa abalokole n'ogamba mbanenjala kulaba ku pasita, tojja mulaba kubanga eddala lyaliko ne Yesu teyaliroota. Bajja kufunira pasita awo, bajja kufunira buno obugingo. Pasita bwali bugingo jangu nagani asaagala oyo njagala oli bamuyita oki ekyo bagandi oyo takyali pasita bubirewa, oyo takyali pasita, oyo arch bishop. Era bw'obanga ossa omunonyolera ng'omwetaaga oyogeranga kyobadde ononye obedda se bayita muzeeyo obedda gwayita pasita.